Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 7 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Batutwale nze ndowooza soko nnyonnyole ekiriwo olwaleero ekituleese olwaleero eyafa mu nfa gye tulowooza nti yali ntuufu gwe bayita Danis ku Mapeesa abatamuwulira yali producer mulungi nnyo, omwana omuto. Twabadde tukyali awo ku social media ne tulaba omuntu eyeewaako obujulizi nga yeisima ng'agamba nze natta Danis ku Mapeesa nalimu munankola ki. Omuwagizi wa NRM amanyiddwa ate nga poliisi egamba bw'olaba omuntu azizza omusango n'otavaayo kugitegeeza nawe oba ozizza omusango. Kyekindeese wano olwaleero njagala bakwate Isima ajje atunnyonnyole, annyonnyole eggwanga, njagala amateeka gakole ogwago. Y'ensonga lwaki nzize wano. Era ngenda mu ofiisi mala okugulawo omusango era njagala kubawa ennaku 2 nga bamaze okukwata omukulu we. Kubanga emabegako bakwata Segirinya, bamukwata ne Sewanyana, tebamukwata na Jambiya. Tiyayogera kigambo kyonna mu kitta bantu eri e Masaka ne babakwata ku musango gwa mada. Kyembuuza Isima okusimanyi Olexas akola kiwa bweru nga yeewaddeko obujulizi. Atazza abyogera emabega, yayogerako ko ku muyimbi omu naganja mutomera era omuyimbi oyo n'afuna accident. Ekyokuba nti muwagizi wa NRM sirowooza nti kimufuula okubeera nti ali waggulu w'amateeka. oba mulina empalana? Nzize wano ng'omulanizi w'eddembe, njagala amateeka gakole omulimu gwago. Njagala Isima akwatibwe obutasukka nnaku 2. Kola bulijjo gatovaayo ku CID edipoti. Twagala obwenkanya ku producer waffe Danis ku Mapeesa. Kati ngenda mu ofiisi nveeyo mbabulire kiddako. Danis ku Mapeesa yono omwana eyafa. Kasooka mubalage mutegere bulungi. Omwana ono mumulabe bulungi. Bamutta mu nzita y'abakifeesi. Ekyokuba nti tewali mu ggwanga tekitegeeza kuba tekikugaana kwenyigira mu kutta muntu. Kubanga ne Segirinya ne Sewanyana tebaaliyo e Masaka, tebabakwata na Bijambiya, naye balimu abo abateebereza okuba nti be batta abantu e Masaka. Ne Segirinya twagala akwatibwe ajjajja annyonnyole enzita gye yattamu. Bamuyitani? Isima n'erinnya erintawanya, Isima Olaxes. Twagala bamukwata ajja annyonnyole atubuulire ekyamutisa omwana omuto Danis ku Mapeesa. Kakati ensonga nzogedde. Anti ndaba agamba baagattagatte si yiye. Ebyo twagala ajja annyonnyole. Baagatta kagatte n'eddoboozi lyani, baagatta batya. Guno omulembe gwa .com ate abantu bagezi nnyo. Buli kyoyogera abantu babasobola okukiraba. Singa kyali kigatte-gatte era bannayuganda bali badde bakola ki? Aleete vidiyo ennamba babanga nti bigatte, aleete vidiyo ennamba annyonnyole nti yali mu kusaaga oba ewaabwe basaagira omuntu okufa. Kuba omwami oyo baŋŋamba ngeri gy'atali muzadde ndowooza ensonga lwaki talina mutima gwa kizadde. Nawe omulangidde amagufa? Si nkola yenkulangira bantu engeri gy'atali muzadde ndowooza ensonga lwaki tafa ku kintu. Anti yagamba mugumba. Ensonga nzogedde bakama bange mulina okutuusa message eno ku bantu bannamawulire. Tubaagala nnyo, kaŋŋenda abakulu ndabe kye baŋŋamba kye tunaba tuggyeyo ate ngenda kukomawo kibanyi. Nego faayo ki ng'oli si Muganda eyafa. Kakati essaawa zino ndi Munnayuganda omujjuvu
nazaalibwa mu Uganda era nina kufiira mu Uganda. Sikkiririza mu kulaba muntu atulugunya muntu ng'ate nyina obusobozi obusobola okumutaasa. Ndi Munnayuganda, naawe Munnayuganda bakugamba poliisi ekugamba nti bw'olaba azizza omusango n'otagitegeeza naawe oba ozizza omusango, buvunaanyizibwa bwo okuyamba oyo gw'olaba atalina busobozi kweyamba. Kamala okulaba abakulu kye baŋŋamba. Poliisi ku mutimbagano ne mbagamba nzijje mukwate Isima yeeyogerera nti yatta Dennis ku Mapesa. Ne mbagamba mukwate mu nnaku 2 oba 3. Omukulu mu bimu ku bigambo byayogedde aga nti oluusi otera okola ebintu mu mbeera y'olusaagiriro naye ate oluusi obeera serious. Era ne mu kujja kwange wano badde bamanye nti sigenda kujja nabika ndi mu Katemba bativayo n'ebintu byange bibiti nebikola naye nga ate mbeera serious. Baganye mukwata mu nnaku 2 kuba nkimanyi balina ttiimu nnene nnyo esobola okumonitalinga social media eyo okulaba ebitambulirako. Kubanga Segirinya ne Sewanyana bagenda okubakwata ku kitta bantu Jambia tebabakwata na Jambia ne Masaka tebaaliyo gye battiranga abantu. Katono babanga yeeyogedde natta Dennis ku Mapesa olw'okuba muwagizi wa NRM mu Lukulo n'ekigala akiwanika. Azaala ayogera nnyo ebigambo nti ffe tuli ba NRM tujja kubatomera. Yagamba Waken Mpenda tujja kutomera era mu kiraba kyabaawo. N'avaayo n'agamba Dennis ku Mapesa twakutta naliko poliisi n'etunula butunuzi. Nganze omulwanizi w'eddembe n'ensalawo okujja wano nga nja kuwaliriza poliisi ekwate eyeyita Isima mu bigambo bye nga si bigattegatte nze byendowooza nti yabyeyogerera. Kati nganze akkiririza mu buwangwa nze mmanyi omuzimu gusobola okulinnya omuntu ne gumwogeza ebintu byonna. Era ze nyina ekirowoozo nti Dennis ku Mapesa wadde poliisi tebikkiririzaamu yamulinnye n'eraga ensi ntono yeyanzitira neyeeyogerera. Naye engeri gye kiri nti nzikiriza nnyo mu mateeka sikkiriza mu ffujjo. Ensonga lwaki nzize amateeka gakola omulimu gwago. Eyo ensonga. Bafuna okulalika kwa omwami Abitex mutimbagano okosi era nga bwayogedde tubeera tulabuna tulaba abatusiima bye batwogerako abatuwabula n'abatukyawa era okulalika kwe twakulaba ate naye tetwasooka kubanga tumutuukira kubanga omanyi Abitex oluusi ebibye abiyisa mu ngeri ya lusaagusaago oluusi n'abanga abiifu Katemba naye era obukosi oluvannyuma biwunzika nga kyaliko obuusi kibamu omulama. Kale ensonga ye asoose najja wano ku makya n'ajanjula eri komishona waffe atwala okunoonyereza ku buzi bw'emisango bw'obutemu ne tumuwabula kubanga oyagala kubanga okussa bulungi ensonga zo ziteeke mu buwandiike era nayita mu baloyazi be mbagirewo ne bawandiika ebaluwa ne bakiteeka mu registry tugirisiivinze naye ekyomukisa omulungi nti okunoonyereza fayiro yali yaggulwawoko era ku station kweri tugenda kugiyita tugyekendee. Ebigambibwa nti omwami Isima yayogera era nga akkiriza nti yazze emisango gino gy'obutemu nti yatta Dennis Mapesa. Okunoonyereza kuyita mitendera. Kunoonyereza kuyita mitendera. Sometimes omuntu ebintu byayogera ate bw'atuuka mu kooti oba ku poliisi yeekyusa naye ng'era kitukakatako okubanga naffe tumubuuza ku ebyo ebigambo ekisooka kukakasa nti ye yabyogera. Ate mulina okumanya nti bwe tuba nga tuli bakumuvunaana nga tusinziira ku bigambo byebyo ebigambo byokka tebigusa musango. Tulina okuba nga tufuna obujulizi obulala ne tukomparinga n'ebigambo byayogera era n'ebigambo ebyo naffe akatambi ako twakalaba era kali mu lulimi Oluganda. Ffe bwe tubanga twakunoonyereza ku musango ogwo tubitaputa ne tubizza mu lulimi Oluzungu. Ekintu obukugu bwe tutalina wano naye nga waliwo we tubitwala ekintu ekisasobola kubanga kitutwalira ennaku kitutwalira weeks nga 2 era ebyo byonna tujja bikola kubanga waliwo omusango nga lwaki nedda. Crime does not pay. Omuntu bwazza omusango alina okuvunaanibwa mu mateeka
naye nga mutukirize fayiro tuginoonye tuteekeko embeera tugistudinge tulabe evidence yaliwo nakati eno evidence ejja eno oluvannyuma famire tujja kubanga kitukakatako kubanga tutuwa justice Abitex ebaluwa ye yakakisisa bwati mu registry era ekyomukisa omulungi nti nange nsangibwa nga nina byenjagala mu registry era ebaluwa nagisaayo naye ebaluwa bweva mu registry erina okugenda wa director CID yawabula kati omukuwabula kwa director ajja kubanga alagira abananoonyereza keesi eyo obudde bwe balina okukwatagana ne Abitex n'omuntu yenna alina evidence ekwata kufa kw'omugenzi Danis Mapesa. Then ekyokukwata omuntu saagala tukyupapire nnyo kubanga bw'omukwata ate nga tonaba kukola emitendera eno ezo zibondi z'owulira ate zinaabanyiiza so wakirife katukole bino ebyetaagisa wanaakwatibwa singa wabaamu ekinyusi mu byayogera then tumukyajinge mu mbuga z'amateeka. Nze kyemanyi tunoonya omuntu eyatta Danis Mapesa tesobola gamba nti tunoonya gwoba tunoonya Isima kubanga si bwe tutyo bwe tukola emirimu gyaffe tugitaalira mu mateeka ate mu mitendera si kugamba nti tunoonya gundu kulwokuba gwoze n'omwogera naffe tulina intelligence yaffe gye tugenderako. Tukwaniriza Basalima Herbal Research Center abakugu mu kunoonyereza ku ddagala ly'obutonde n'okulijjanjabisa. Tujjanjaba endwadde nga alusaazi, sukaali, hypertension, okusala omugejjo, endwadde z'abakyala n'abaami n'endwadde endala nnyingi. Tusooka kukebera mu nkebere ey'ekizungu olwo ne tukujjanjabisa eddagala lyaffe ery'obutonde. Tusange Nansana ku masitoowa ku kizimbe eky'akatale. Yogerako n'omusawo waffe omukugu ku ssimu 0752 oba tukyalireko ku mutimbagano gwaffe ogwa www.basalimahabo.com. Basalima Herbal Research Center, good health is our promise.